ono yagambye tugende kale dereva soma museni ngofune ba yende ngubina basiga zembade manyi bali abakude wanyo kubalukaga wakati wachikule kule oyita musitabo ngomule kwa dawo Kya Mafuta laga. already connecting basanyalaze agali muki eriwala bakukutinda kutuukayo gwasalangasa fa kuba guno mwala gukka wali wansi paka ebyemmanga kati oyo mukyala nanyini wali enyumba yayiridde Yes, officers, how are you? tewabeerawo hams wantu watema akakubo katini ab'emmotoka beefuula mukoko kale twagala Kigoogwa naye abadde adduka kubanga agambye agamba abantu bakole baveewo ate ne balimoka yadde okudde buwamba ate ne muleta obutumu yajuugudde waliwo yabadde yambuka ebuwamba eyamulemesezza wano bavuganga ebaagala oba wa piki oba wa mmoroka ne piki nazo ne boda zezimu kuziddukirawo era nga bwe zaagala wano twasala ddaawo dde nga tesiba kati yabadde ayagala gitwala agisuula eri wansi naye waliwo yabadde yambuka ebuwambo yamulemeseza nayagala agiwugula agireeta awo yagenza okulaba nga waliwo ababoda bangi n'agijjayo neddukira ku mipiira ebiri bweti negaana okuddayo negwa famire zimanyikiddwa kuba abantu bonna baawano
abasinga bawano kuleka waliwo eyavudde abavudde mu motoka nga baagala okulaba omuliro ne gubasika wali ebyo nekyogambye nti abawogera nti babadde bazze kusena mafuta si bituufu baadde tebazze kusena mafuta baadde tebazze kusena mafuta baadde bazze kulaba bonna bafudde ababona abamaduuka bafudde ababadde mu nyumba kati omukazi yabaddeawo ow'edduuka yafiiriddemu n'obwana bwe bubiri Onna asinga kyemwajjewo kintu kiramu kyawe. Mubajjemu obuvubuka nga muna obwana nga munaana. Obwafudde. Bwadde busanya gembe bonna buyingidde. Bubeera omwo munda omundi. Bapanzaawo emirambo 16. Then 16 kuba tugezaako okufuna figa okuva ku 10 gye baadde batukoze eki. Bapanzaawo 16 batuloza tutte emirundi ebiri. Wakuba wali tebagala kunoza kwatuukiriza awo bajjewo 16. waliwo ate babayidde bangi. Onye naye bano bo baawonye. Bano baawonye naye nga ki? Ebisinga byayidde. So gwatabudde pakeni bino ebitooke bye tulaba bino. Mulimu abantu abafudde nga tebabirinako tebamanyi na kiri wali. So gwatambudde era gye tulengera. Oba twetolole amala okulaba omuliro gwe gatambudde tugende tulabe abamu nadde batesobola kukyandolingira wano As the woman MP for Wakiso district, I condole with all the families that have lost their dear ones. Kitalo nnyo. It's a pity we lost people, we lost lives. I also really come to send my sympathies to all people who lost their property, to everyone who lost anything within this accident. But I come and ask all Ugandans, wherever you're, not only Wakiso people, please, wherever we see a scene or fuel tank going down or anything as far as an accident is concerned, let's keep away. Let's take this as a kingdom. Let's take this as a basic. Ugandans, wherever we are, true, we are interested in money, but let's run away wherever we see any accident. I call upon Ugandans, fellow MPs, let's do our best to sensitize everyone and see that Ugandans are in a better state and see that we save lives wherever we get such accidents. There are times when we had talked about ensuring that heavy trucks, fuel tanks can travel at night. This one are some of the matters that are supposed to be handled at national level, and these are the some issues I'm taking to Parliament of Uganda. But that aside, we also need fire brigade points. We cannot rely only on Kampala station. No, the traffic jam, the distance they take, the response time is not as expected. We need to have points at different corners in the country, in regions, and for Kampala Metropolitan, it needs a special case. So we request government to come up as fast as possible to see that some of these issues are handled. Gatemaka security response point. Naye kikyatumenya nnyo era tukyetaaga Minister wa Internal Affairs ayongere era gye kubanga ng'oggyeko nti fire brigade yabadde ekawala ne response time tusa kubala 1.5 hours tufunye accidents tulina scene nga tewonabeerawo security organ etuuka ku scene eyo kubanga ebimu tebiba byakuteekako obuteesimazi naye n'okuziyiza abantu okusembera that scene nga kati such a scenario kuba kiba kirina okukolebwa nga tewannabeerawo muntu yenna afa nga bwe tulaba kati tetulina kuyingira wano abantu balina kukoma wano so ndowooza waliwo ebintu tulina okukwatira awamu Ministry of Internal Affairs ekyagenda point erina statement gyegenda okujja etuleetere ndowooza nekino tujja kiba tukiwuliriza era ddala kitalo nnyo kitalo ddala eri abantu baffe aba Kigoogwa eri abantu ba munisipaali y'e Nansana eri bannawakiso eri Uganda mikwano kitalo nnyo olw'abantu baffe abaafudde ate neera kitalo olwa bizinesi zonna ezatokomose naye obulamu tebusoboka kuddisibwawo nyongera okusaasira buli musekinomu yenna eyafiiriddwa omuntu we olwenjegeno gye twafunye naye nsaba n'obuwombeefu si bantu ba Wakiso bokka mbasaba bannayuganda buli we tulaba amafuta kubanga okusinziira ku kye twagambiddwa driver yayogedde n'akivaamu mikwano tunoonya ssente naye tuve ku mafuta tugaviireko ddala buli we tulaba amafuta tugaleke bannayuganda tumalirire
tuleke amafuta buli kimotoka we kigwa tudduke wala tetuddamu kisemberera. Nsaba tukwatire wamu ensonga eno tulabe nga tugivunuka era nsaba ne gavumenti bino bye bimu byetwala mu parliament tuddemu tufune fire brigade points. Tetusobola kubanga fire brigade nakati ekyali eri mu Kampala muka jamu gwe bayiseemu abapoliisi okumanuvaringa bakutuuke ku point eno eyo time lag yabadde nnene nnyo. Twetaaga fire brigade points era ensonga eno njala kugitwala ku parliament mu bwangu ddala tulabe nga waliwo ekikolebwa ku nsonga zino eza highways. Ne ministry yali etusuubiza ti ebimotoka ebinene ebimotoka ebizitowa tebigenda kutambulanga misana bitambulenga kiro kasita okuntu kubanga kulina kyekukutte nga ne weight yaayo yamaanyi. Naye ensonga zino za national level fekyaffe ekyabantu katukole ogwokuba nti bwe tufuna accident yonna twewale okudestroyinga scenes zino naye twewale ozisemberera kubanga tulina kyetusobola okutaasa. Mukama awumuze mirembe emyoyo gy'abagenzi bonna era katukwatire wamu tulabe nga tulina okubaako gavumenti kyezzaawo mu nsonga zino. Bannayuganda abampuliriza kitalo nnyo kitalo ddala tuuse omukisa guno okusasira families ezifiiriddwa abantu baazo ne ba businessmen and women abayoneddwa ebintu byabwe. Naye njagala okukubira omulanga gavumenti bw'otunuulira Kigoogwa 15 mpaka Kigoogwa 16 wano waliwo siropu ate nnene nnyo ate siropu eno nejjange erinamu cross road eya buwambo migadde. So gavumenti njukubira omulanga nti mutuwe humps bwe mwaleeta humps mwaziteeka wali business wali factory we mwateeka hump kati nga bw'ogenda mu 14 waliwo hump bw'ogendere ku factory ya biscuit waliwo hump naye ate ne mwerabira abantu b'Ekigoogwa eno emmotoka si yeesoose okugwa. Emmotoka nyingi nnyo zigwa wano lwakuba nti eno ebadde y'amafuta n'eyokya ne capturing attention y'abantu. Emmotoka nyingi zigwa wano olw'ensonga siropu nnene nnyo ekavalinga almost kilometer number. So gavumenti mbakubira omulanga era nga mbasaba abali responsible naddala Ministry of Works mutuyambe mututeere humps Ekigoogwa mu 15 ne 16 we muyinza okutaasa n'okukendeeza ku bubenje obw'emmotoka Abagambe abadde bazze kuba n'abo mayumba abadde bazze kuba mwala eri wansi yonna gagoba mwala. Tandike n'amanya. Ani? Kyabadde kitya? Saabaddewo nabadde ku mulimu naye nasanga ennyumba ewedde byonna byasiridde. Biki ebisingamu okubeera nga byabadde bya mugaso nnyo mwabaddemu fridge byabadde nkozesa byabaddemu amasimu gabadde gasigaddemu ebintu by'obulamu bwa bulijjo mufaaibwa engoye tetwasigaza. Abaana babadde otambudde nabo? Abaana bali ku ssomero kubeera sobola okunzigulira n'ekyo kwambala